mulimu n'abalala mulimu neba Mukasambidde ate tugenda kwogera ku oyo naye mu China naye uli Mukasambidde anyway Isima tutandikire ku Mukasambidde Mukasambidde ono w'ekisige yavuddeyo n'ategeeza nti Kyagulanyi ali mu kuwuddisa Bannayuganda bwe yalimba Bannayuganda nti yayitira Rwanda ng'afuluma Uganda naye mbu ye tiketi yagirina yayitira Ntebe era mbu akomawo Gwakutaano kuliko return date n'agamba nti okufuziriwaza Bannayuganda kyangu naye okubajjamu okubategeeza nti babasiriwaza kyekizibu Bannayuganda Kyagulanyi abakutte ati abasiriwaza naye mwalema okukitegeera nti Kyagulanyi abasiriwaza Isima mu basajja abagezi lwate mukizuula nti Kyagulanyi abatudde ku mutwe abazanyirako anti kati Mbidde alina ekizibu ye amaanyi gagamale mu kusiga bisige kati omuntu oli myaka 7 naye okyesiga ebisige Mukasambidde aweze myaka 7 Mukasambidde mukulu olaba ffe tukuze Mukasambidde mukulu yakusangamu yofuze yansangamu Mukasambidde mukulu azeyo nakusoma bukulu yeeyita looya netawozangayo wadde Gwakasanke looya yakyasinza okuba ne likodi mu Uganda okuvuganya emirundi emingi nga tawangu teryamuwa n'enfa ya mukazi we tukyagibuuliriza beya birime bamutangani omukyalo Sylvia Namabidde Suzani Namabidde yali Namabidde oba lipusitiki yamusigaza yenkanaki oyo gwe yeetiitinga ebisige kati n'obeeraawo nga oli musajja oli myaka 7 n'okyasala ekisige ebisige Mukasambidde biba by'abakyala mwe tuleetedde n'ebikolimu mu Uganda omusajja tosala kisige omusajja tosiiga kisige tetuli mu mpaka za bisige gwe bonoolaba bataddewo empaka z'ebisige onoonyinya Kyagulanyi tasiiga bisige Kyagulanyi tasala bisige bwe zinaaba empaka nga zakwolesa bisige ajja avuganye era teryajja kuvuganye neku kati oba nti ebyobufuzi tugaba biva mu bakadde baffe kati Bambidde batusanze mu byabufuzi naye bo Mbidde talina mulimu gwakola munamateeka owaawa mu Uganda wano Mbidde mabikke baabamma ebbaluwa kwero gisi tebalina bbaluwa Mbidde si advocate tawoza mu kooti faamu ye eririddawa Mbidde wali eri akazimbe ke Mbidde ku maalo gaalina senga yalina faamu senga yeekubya ne t-shirt n'azambala nti Mbidde faamu talina gwe Uganda mubaddemu emisango wali olabyewo omusango nti gwakulembeddwa Mbidde era n'aguwangula namateeka bamuwawaabirwa nga ye Fred Mukasambidde gwali ogulabyewa omuntu wano gwe mmanyi avuga ennyo Muwema Fred Muwema Elias Lukwago ono awuza egy'abatemu waliwo awuza egy'abatemu omusajja omukulu omuzeeyi mutegedde bamuyita Kafulu mu kwoza egy'abatemu erinnya linvudde mute Munyankole si Muganda Munyankole nedda nawe Kafulu mu kwoza so yawuza ogwakajubi yawuza egy'abatemu ye buli musango gw'abatemu musajja mukulu ddala muzeeyi musajja aleka Munyankole nedda Muganda mwera erinnya nange linvudde mu mutwe naye awuza gy'abatemu gwe ne botta omuntu kati ye yakuguka mu kwoza gy'abatemu abo be basenior council betulina wano Elias Lukwago oba ye Kabega Dusman Kabega lizo bali Abaganda wamma Kabega musajja Muganda naye ate bw'omulaba olaba ng'Omunyankole Mark Dusman Kabega senior council Elias Lukwago Mpuuga Segona adde kabine mu kooti kawulikika mu kooti gyali bano Bannalukoola n'Embidde wali omuwulidde mugwawa Kanso Musisi George Musije bali Muyizi Samuel Muyizi olaba n'abapya Banyukama Bamuyizi obawulira Bamuyizi mwe bali Shami Malendo omulaba mwali mulaba n'Embidde wali omulabyewa Kanso Luganda wamma Mbidde simulaba tasobola ali myaka gyabo Mbidde tasobola Mbidde talina gondi yagenda kwero DC
bamugoba ine baluwa gyataafuna ero disomanye ine emisoso naye ate wa gavumenti anti kati alemeddwa ali awo sipayi wa gavumenti President Museveni naye yamusinika ne Parliament ya East Africa kuba abadde pa MP we ne kati oyo omusirusiru musajja mukulu omusiru agamba nti Kyagulanyi azanya jangu okwekule bali wamu ne Museveni mbo bali bati anti kati ye mbidde ku nsi talina mulimu mbidde ebyafaayo bye bya bukuusa bya kiyaaye era mbidde olina muyita muzeeyi muyaaye kati mbidde omufuna obulungi olina muyita muzeeyi muyaaye ye definition bweggwayo ngenda wa muzeeyi muyaaye kansombidde oba oswaziza ekibwa kyabakabato muwebudde nnyo muyita muyaaye kati byakola bya kiyaaye mbidde muyaaye he's a hooligan elumpeni bahuligani wa mutawuni smart hooligan he's a bahuligani abayivu tutale elumpeni mbidde muyaaye mbidde muyaaye kati ate abantu babawa ebitiibwa ne babeerawo nga oyo kanso waffe jukira ye vice president wa azaatagala mu bibiina abiketta bukesi yo wabeera ssente wali yabulwa omulimu yakubye posta ng'eriko ekifaananyi kya Museveni naye nti yadde avuganya mu kalulu yabadde avuganya kati era yadde avuganya buweekula ajja azunga buzunzi kati olaba buli wamu voice ajja avuganya buli wamu yasooka Makindye yavuganyako Makindye oba yafuna 34 Makindye town ng'alinga kansala ku kyalo n'agendako n'avuganya Mpuuga n'agenda Nnyendo Mukungwe yali Masaka City yekyali Masaka City n'avuganya egyebiri era eyasemba n'agenda avuganyako Umaru Mawiya eyo wate Kalungu n'agendako ne Kalungu egyesatu n'addayo n'avuganya Mpuuga neera kuba kana akasembi yavuganya Mpuuga Nuupu wejjira awo wali n'avuganya Mpuuga ogwokuna kati kuluno yagenzeewa ebuweekula oba tebalina babazaala kuba mbidde okuze mwe temulina bannazaala bammwe bebaswalira oba tebalina baana naye munne tebaswala kati nze juze nalabye naye naye nalabye muwala wa Mukaaku yabadde muwala mulungi nnyo nga bali ne Mukaaku beeraga ku TikTok bambi muwala wa Mukaaku namusaasidde nga bambi okuzaala kiruma kati ono taatawo tomulaga mu bantu this is my daddy buzibu ki Mukaaku ku profile yo embi bwekyo you have to be proud nedda sebo nage bambi abaana balabye kati bambi nga Mukaaku kimwenyereketa kati Mukaaku tosana ku profile ya muntu omuzadde taswaza uyoyo owoye gwaba alina abazadde abatali dependable ulidde nga tosobola mwesigamako ebigambo bye aleseeyo asinga kati abaana baagala ku profile nga bwolaba owange mulabako yani olina Lubega nga bwolaba owange Nalubega sikyukakyuka sitangatanga kyenjogera emisana kyenjogera n'ekiro so kati ono Mukasambidde y'amaanyi agajjawo okwogera ku Kyagulanyi anti state agent bali ku musaala abali ku peloolo bakuba kintu kya gavumenti kati wawulidde abo abasiru bambidde Bobi Wine yayita Rwanda Bobi Wine yayita ku kisaawe Entebbe ne bajjawo abakozi bonna Bobi Wine yayita Mwala kati banatera n'okugamba edda Buganda yali erwana ne Bunyoro Bunyoro yatutawaanya nnyo Kibuuka Omumbaale n'ayiiya yagiranga mu kire waggulu kati akwana omukyalo Omunyoro amubuulirako Abanyoro walaba akale ne bakakuba obusaale
nga balowooza yabaze era oluvannyuma baamutta Kibuuka Omumbaale naye yalwana nnyo yatta nnyo Abanyolo yatawaanya nnyo Bunyolo olidde n'essomero liri Mpigi awo we baamuttira ne baliyita Kibuuka Memorial oba Senior Secondary School nezalina ne primary kati abo bajja nakuga nti Bobi Wine yagidde mu kale wawe yafulumira eggwanga yafuluma 13 n'olunaku olwo tusaana tulukuze mu nsi 13 ogwokusatu era akale kaaliyo ng'omuzira wa Uganda afuluma eggwanga kati bajja kuga yagenda mu kale Bobi Wine yabagamba tulina kutambulira mu labalaba style munoonyeza wano nga ndi wano era Bobi Wine akyabakuba nnyo kuba Bobi Wine obwongo bwe bwalabalaba style ate bungi nnyo. Lwaki abali ku opposition ate be basinga okwogera nnyo abeefuula nti bali ku opposition? Tekukyali ali ku opposition abakozi ba Museveni kati akatambi kaakano kalaba olwaleero bw'ojja tugamba abantu kuba aba NRM betumanyi typically nti NRM bo teboogera naye bano abeefuula mbu bali mu opposition ate be basinga okwogera nnyo. Laba olwaleero bw'ojja tugamba abantu labaka owulirako ono byayogera olabe ibyo tugamba abantu nga bagamba byaffe kisa kya Nankali alina okujjanga prime minister kisa kya Mukama agamba nti mu cabinet Mpuuga ate okujja either nga prime minister minister of finance oba wa justice sinza busijja bayingira dda gavumenti kisa kya Mukama toma nti yasinga obutategeera n'essaawa enfu mubamu lwebala ebituufu n'ekyo kituufu Mpuuga abo basajja bayingira dda gavumenti kati gavumenti ate beekozesa batandika okuba opposition tebeefula gibali kwa kimubibiri Bobi Wine kimubiri Bobi Wine swaga agise Bobi Wine swaga agigizeje swaga agikoze bwate swaga agikoze bwate kati nkugambye kisa kya Mukama kumpi yasinga obutategeera mu Uganda naye leero ayogeddeyo ekyamakulu n'essaawa enfu erina weetuuka nga yafiira z'essaawa mmeka ziri ssaawa 6:53 kati n'essaawa enfu bwebala 6:53 ebantuufu ng'ate yafiira 6:53 emyaka ebiri egiyise emabega kati byetugamba abantu baffe kati bano ba Mpuuga manya Sseggona manya bano bambidde gavumenti beekozesa bali ku pulojekiti lwomuwala bako Sseggona yalina obuwumbi oba bwali 5 mu mmotoka bwawera kali kawera akawumbi kali kawera kati abaana bwagenda ku washing bay abaana bambi ne beekanga ssente nga yazimansiza mu mmotoka yonna aka yalimu n'omukazi kati abaana ne bazitwala jjukira ku baana okwo bonna baali Baganda n'abakwata n'abasiba naye Muganda Sseggona si Muganda kati bwakwata abaana n'abasiba sente zonna ne zikomawo omulamuzi n'abuuza Sseggona oyagala tubakolere kitya tebabasiba emyaka 7 nakakati abaana bakyali mu makomero lwakubba sente za Sseggona ate nga zaakomawo okubba kubi naye wali badde ogamba abaana nti you never do it again omuntu akola bukozi tabba bwe nkuwaddeko $2 million ne tobbanga ate mbasonyiye naye tekwaliko mulundi kuba Sseggona musajja mulundi Sseggona si Muganda musajja mulundi abalundi ab'ebujumbura yasiba Baganda ba wano kati sente ne mu mateeka g'eggwanga sente tokkirizibwa kutambula nazo nga teziriko escort mateeka ga banka oba mateeka ga sente okujjako okukema abantu Sseggona yali badde asooka kukwatibwa naye lwakuba sente si zaabwe zamuwe wa musolo zamuleka n'okulagajjalira n'azireka ne mu mmotoka
So kati abasajja abo omusajja w'ebisige agamba nti Kyagulanyi ne Museveni bali bati. Anti kati gavumenti yejja nebagamba fe gavumenti yagambanga abantu Oyisima Lubega mugagga Oyisima Lubega mugagga ayina taxi ku Kibibi stage zonna zize nenga bambi oli derevu ngandi derevu olidde nze ne gogasagala motoka mpya kati motoka ezazze za koleza na Kigalo woga sijagala nze motoka gyenvuga nkyakoleza na Kisumuluzo naye Kigalo sijagala oyo nezanywa mafuta zi hybrid ngaza masanyala ku nsi teri kinyumanga kintu kipya ne bwaba mukazi ku nsi teri kinyumanga kintu kipya ne bwaba mukazi ompya nyuma buli kintu essimu empya enyuma katulaba nti yange nkaddiyeeko oli ne bwakuvuma obuvumi nti essimu ye kulinganga ya Isima Lubega bakuvumye ennyo kuba ekaddiye tekyawulira yonna ewedde ku mpagala n'oli ne bwakuvuma obuvumi nti essimu ye kulinganga ya Isima Lubega bakuvumye nnyo nenfuna empya kati obulamu butereera ne bweba saati mpya ekintu ekipya Katonda akikola nga buli muntu akyagala alina kuŋŋambye nti newaba mukazi ng'ofunye mupya era obulamu bukyuka kati akaana kakola ku Georgina amahaiti geego kalaba figa yeeyo amahipusi geego buli kimu kayanga gaalo kanyiriranga kahima ndowooza woga tokaagala nga bakakusizeemu era bakatwala nkalabe kati teri atayagala kipya emmotoka kati eziri ku mulembe zakuteekamu Kigalo neyekoleeza bw'oba ozikiza n'ozikiza woga sijagala nemedde kwaddewo ne sikka akyamanja sikka motors akyamanja ovuga bagitaddewo addewo vista none mu lukasatu oyina addewo oyina sitaleti oyina n'eri endala wishi nene sikka akyamanja negogamba okugula addewo ey'ekisumuzo wa sikke teriiyo gyeziri mpitirivu wa sikke motors opposite KCCA abasajja bano mbu Kyagulanyi tabadde mu kwekweka e Uganda mbu era President Museveni abadde amanyi bulungi Kyagulanyi waali anti kati ebyo bidoli ebyo bimbidde bidoli batuma bitume kati mbidde batusanze mu byabufuzi kati nzo kyanzanyisa ng'omulalu okyantuma ebyekisirusiru bwe bityo tozanya katemba awo nayitawo dda tebakuzanyiza sonko sente ne bwe mba nzaagala nkugazimpe nekisi nze ne settlement zesoogera nze wenatuuka ne settlement zesoogera ne bwe mba mwavu kulidde otuusa kuleva ebintu ebimu nga ekyo kireka olusoga kiyitewo kigende sikyetaaga ekyo si kyange so Kyagulanyi wano abadde yeekwese wabadde teyeekwese anti ebyo ebidoli bwe bityo lumu Dr. Besigye yansanyusa omugenzi Tamale Mirundi yakunganga abantu nti Equatorial Hotel ya Besigye nga gavumenti era emutumye yamukozesa nnyo Equatorial ya Besigye buli agipu petrol station ya Besigye yabaga netoto Besigye yabaga Tamale Mirundi yanesibyeko kati bannange enkunga wano ndi ku leediyo mugende buli kimusanga mu Equatorial mu Kinyagulule ezange mbawadde olukusa basanga amagye agali ku Equatorial kiboko yanyokaawo ulidde Tamale Mirundi yaddayo okwogera paka lwe yafa Dr. Besigye yagamba nti kati oba babirumiza nti byange mugende mu bibbe nze mbibawadde bwosa omanyi ku Equatorial kubeerako amaduuka nabaka abatimba ab'ebimuli ab'emikolo baddeko ne muwala wange abadde alinawo edduuka ya miliyoni 4-5 muwala wange kati ali bweru baddeko ne muwala wange badde bamuyita Farida Namatovu ali bweru kati ali Dubai ne Farida kwabadde akola abaddeko n'edduuka lya miliyoni 4 my daughter
ne Farida abadde agamba edduuka linzita lintuddemu olidde lintuddemu ne amaduuka ga Equatorial Hotel ga bbeeyi so ninako n'omuwala mukwano gwawe bamuyita Madina Mukalazi ali Busiika atundira ku perfume. So Equatorial si kyabeesige kati taamala emirundi omugenzi nga buli wakwata akazindaalo Besigye aleke babuzaabuza Equatorial ekola Equatorial ye ko Dr. Besigye oba yali ku CBS nabaga bannange nti ye buli awulira oyagala dduuka oyagala masuuti oyagala biki genda onyagulule anti edduuka lyange nti ye mugende munyagulule. Oba Besigye mwennyini ate era yasendeka w'amagye kuba jjukira ya musirikale ekyo nkimugaanira takyalina sse mu magye naye okuva olwo taamale yafa tazze kwogera nti Equatorial ya Besigye. So okujja kwa Bobi Wine kulina engeri gye kutangaazizza mu bannabyafuzi abadde mu Uganda bwana ababaddewo ebbanga kulina engeri gye kuboolesa eri bannayuganda gye kubakunamizza anti era twebaza nnyo Bobi Wine. Nze Bobi Wine ansinga obugagga Bobi Wine ansinga obuyivu Bobi Wine ansinga amaanyi nze musingako ekintu eki bya bufuzi byokka obiruddemu ne Bobi Wine atutankuulidde abantu fe tubadde tubamanyi nga tubatya buti nga mulaba amasuuti fe tubadde tubamanyi naye ng'abamu bwe tunaayogera bajaga nti Isima yalidde abamu nga bayinza n'okugamba nti yansabye ssente n'enzimu makati kwe kunkuba. Mubadde mubamanyi tubadde tubamanyi tubadde tubamanyi era ffe tubadde nabo nga tubamanyi. Lwaki balina obusungu bungi buli avaayo ayogeza busungu bungi Bobi Wine bwe yaziya abasuuziza omugaati ekizibu ekyeze ne bw'olaba bafiira ku Bobi Wine era bamwagala abeere mu Uganda omusala gubadde gw'amaanyi nga Bobi Wine ali mu Uganda ng'ani abasatu gavumenti kati Museveni yagusaze yataddeyo ttiimu eri Bungereza yatadde obuwumbi nalabye ebweru nabo baagala osimanyisako biki Museveni yakyusa bukyusa nti kati wano mmwe temukyanyamba kati bali be banyamba omusajja yabatoloseeko kati bano kyova olaba buli akwata akazindaalo awoza swaga ogisuddewo sa lwaki takomawo kubanga bali ku musala gwabwe gwasalise gugenda nakuvaawo basigala kuyimba ekyo swagisuddewo nti yali yatandikira wa yali abagamba gikomyawo kakanakaana kwadde ŋŋamba kaako nono kahima swago yali abagamba egikomyawo tewali era nzina ka TikTok kanyumidde abaana bali ku TikTok omu yagenze naga BBS bulijjo mwakyazanga abateeketeeke naye kati nga temukyabakyaza yagambye CBS mubadde mukyaza abateeketeeke buli lwa mukaaga tomanyi waliwo pulojekiti niyo ebadde nnene buli lwa mukaaga badde bateeka okukyaza abakuba Bobi Wine buli lwa mukaaga badde bafuluma emitwalo buli lwa mukaaga CBS badde bafuluma emitwalo 3 bano balediyo Koola bakabuuka kyamanyi we Masanafu ba Bernard Mpologoma nga bafuna agaaga badde programu nga nteeketeeke programu ebaddewo y'amaanyi nnyo kati eno munda ne bakyazaayo Abedi Sande dako ne bakyazaayo Segona ayini Mpuuga kane baleeta n'abakubi b'amasimu mwe muli kisajja kyange Kimpologoma era kyaŋŋaane kiŋŋa munne mukama wange nze obwavu bunzita asa tusobola galeka gw'onoogampa naye mugamba munne weevumira ennuupu wulidde kale abaana ku TikTok mwabagambanga nti mwatandika Kyagulanyi kati yavuddewo mututandikireyo omulala temutandikirayo omulala ate nga obusajja bumanyiira fe abaludde mu byobufuzi fe twali badde tuwesooka Kyagulanyi nti tufe tumuvunaanyizibwako kwanze Empuuga nsanze mu byabufuzi ne gurupu yaabwe
Abedi Bwanika nsanze mu byabufuzi ne gurupu yange. Mbidda nsanze mu byabufuzi ne gurupu yange. Semujwa nsanze mu byabufuzi ne gurupu yange. Omulodi w'eggwanga nsanze mu byabufuzi ne gurupu yange. Kati nze mukyaba Isaaka Luba Kyoya Zakaria Munakayiba Umaru w'ebugolobe Civilian Major ffe twaliga nti ffe twaleta nyenze Bobi Wine nze namulumba tomuleetangako sireetanga ku Bobi Wine guwa yetwalayo nze neetwalayo kulaale twali ekyaddondo nali weefudisi nga ndi wa kantinti kati kantinti yali mukodo nnyo ate nga yeewulira nga yeematira nga yeemiima twamukolera ayagala nnyo ssente ye yeemiima kati kantinti twamukolera n'atatufaako kati adda ogwokubiri ne bajja bamuggyayo koki ate nemuzzaayo nti akalulu kalimu egundi amuwaabira yali yamuwaabira wa NRM Sebalu amuwaabira kati ŋŋamba nti Kyagulanyi bw'alangirira ŋŋamba nti kakubye nanyonya dda kantuntu era mu FDC nze nasooka okusala eddiiro neneegatta ku Bobi Wine ng'ova mu FDC oyingire mu NUP I mean mu people power kuleso yali people power nze nasooka kiri ku likodi omulala ali Ibrahim Kasozi ekitegeeza tojjakera ku makyo gamenti waleeta Kyagulanyi nze namulumba era nze Kyagulanyi bwentuukayo yampita mwana w'ekibibi enanga mwana w'ekibibi ozze nemuga nti nzize nemuga sirina mafuta nagenda naka FX kange n'agamba Babi era yamuyita Babi omwana w'ekibibi mu transport Babi n'akwata ekizike n'akimpa tuli mu 2017 era buli we nagendangayo nga Kyagulanyi ampa amafuta naye abantu baffe tebakyaswala nze buli we nagendangayo nga Kyagulanyi ampa amafuta omuntu asooka okujja nali omu owokubiri yali Kasozi Ibrahimu owokusatu baali bamuyita ekigundi we kyajjira eky'omutwe omunene Kimukaaku okujjamu esegeza nemukakutya yaleeta Bobi Wine yinga atayiba omu kubalumiriza nti basiru balemeddwa baferiya basiru Mukaaku bwajja kwajirako n'omusajja w'emukono nga w'amaanyi nnyo bamuyita Mutema oba ye Fred Mutema muyivu baŋŋamba alina n'amasomero alina kasente ne bajja ne bamwegattako yeyo gurupu eyasooka n'enze nasooka nze ekizibu kyange nali natabuse ne kantinti nga alemedde sente ye nisikulemera na sente nga yeematira yatukubya emiggo baatukuba emiggo nga tumuleeta baatuyisa bubi nnyo nenyiiga era nze ne bw'ataali badde Kyagulanyi nali sigenda kuwagira kantinti kati yisima ng'osinzira wano ku mukutu gwa Kimbo Updates omukutu gulayiwa ensi yonna abantu bano bagamba ani yaleeta Kyagulanyi tekuliiko yamuleeta Kyagulanyi yereeta yekka nze nkugambye Kyagulanyi tankubirangako ssimu nze nokasuka nkubire ne bwe meetinga Kyagulanyi nali wa mukwano nnyo Patrick yandaga omukwano naye Patrick lumu bamubuuza ku mbaga yo yanyamba saagera nagula kadaali Patrick ansonyiwe nagula kadaali ne muweereza nagula ekiteeyi ky'omugole nenkiweeza Patrick naye Patrick okumanya mukwano gwange munamawulire yamubuuza nkyani mukwano gwo gwowulira naga nti Isima Lubega ekibibi Patrick omujuuka wagula ekiteeyi ky'embaga ya mukyala we yagula ebirala naye nange nagula kadaali nagula kikadaali kinawa mukyala wa Patrick otyo kati Patrick twali ba mukwano nnyuze nayagala Patrick naye nanjagala kati Patrick yalinanga akandolindoli buli lwakubiri ku Bat Valley nga nyingirira bwereere kati buli lwakubiri nga Patrick aleeta omuntu ow'amaanyi mu kandolindoli surprise artist kati ng'aleeta Bobi Wine kati Bobi Wine bwamuleeta bwe tudde eno
mu dressing room Patrick nga gyendi Bobi Wine yajjamu naye njanjulira amugabo jjo mpuyabuulire nange muyigga nga Bobi Wine akyakozesa n'ebintu bye bino n'amalasta kwegali ku mutwe n'amalasta kwegali nangwa mu kifuba mwana wekankuwulira nakwagala obwedda Patrick ngonyambi era we twava ne tugabana amasimu koza ayita wali ewamwe ng'agende waabwe ayita kibibi ng'agende waabwe egomba era we twava ne tugabana amasimu wasinda kati bwe tugabana amasimu ne tutandika kati Bobi Wine koti bwejjamu kantinti nze ne bwali badde gwe naali kuwagidde nayina obusungu bwange kantinti ekitegeeza mu bufunze gwe Patrick yakuyunga ku Bobi Wine exactly nze Bobi Wine okumanyigana okwata amasimu yali Patrick mujuuka kyokka naye Patrick yenta kyerumiza nti yamuleeta era nze nali ngenda kuva ne mu Nuupu nga bamye Patrick kaadi noga musajja gwe nalabirako yandeta ne mu Nuupu ate mumumye kaadi Patrick omusajja munanga isima tonyiiga tobyogera kubireke ndifuna olulala ebyansi we bitebeera era Patrick talumbangako ku Bobi Wine era yanga isima oba basaze oba teyafuna musungo gw'abana basajja bamakaku bamabike era Patrick oyo mwana w'ensambi alina eddiini talumbangako ku Bobi Wine wadde n'ekintu n'ekimu so Bobi Wine yereeta yekka nze nkugambye genda ku likodi obuuze Bobi Wine nze bwe balangirira lale gyasooka okuba ekyaddundu nze nagirimu n'okwogera nayogera bampa n'akazindaalo ate lale eyo yagisasulira yampa $5,000 naye yaddako n'agisasulira nabeera mu lale nga 6 naye nga zonna mpa sente Bobi Wine ngera buli lwenja mugasina mafuta babi ekitegeeza Bobi Wine okuyingira ebifuzi ti yakozesa basiniya bonna kuba nawulirako kasitole nga Ssenyonyi agamba nti yali awo ku NTV nga asoma amawulire namugamba gwe Ssenyonyi bino byolimu biki jangu tugende mu struggle Ssenyonyi namunena nakkiriza namwegatta nimatandikira awo bukiri bana abantu beso bano balina obusungu bungi balina obusungu ate bewaayiriza nti abantu butogera mazima abantu nakwesoka abantu ng'emmotoka bwe zayitanga mu kyalo gwe n'ogamba eyo yange ne mulwana n'okulwana zeviri zanva ku mutwe sibambi naye bwe yavuddeyo juzi n'agamba naye yamuleeta ako kabeere n'akabuto kaako kyobula nti akabuto kakazimbyeko nga kagenda okuzaala nze nkubuulidde nze mu nsi n'ensi wano mu Uganda nze naaligambye nti naleeta Bobi Wine naye simuleetangako Bobi Wine tankubirangako simu nti jangu nze nalina obusungu bwa kantinti nga nzize kumpalaniraako waloze kumpalaniraako nze nali nzize kumpalaniraako wali onobedde kuwa mulirwana ng'omusaba wakubanye emigo nze ne bwe yali badde babbi naali muwagidde onobera wa mulirwana ate mulirwana n'akuzaalamo nze ne bwali badde gwe nga guweesimbye kantinti naali badde ku ggwe kantinti naye njagala mulumya nawulira ebintu bya Bobi Wine ebyo nti ng'afunye ekirowoozo yagenda mu bibiina ebyobufuzi ebyaliwo yagenda mu FDC n'emugamba nedda ssebo ffe awo tulinawo kantinti bwe kyali ge mazima n'agenda mu DP bagenda njagala mumpe kadi nvuganya awantu wali ne bamugamba ffe tulinayo Kamoome bwe kiri DP balinayo omukazi bamuyita Kamoome ebibiina nabikola ki ebimwesamba n'agenda n'ayingira yekka bwe kiri n'awangula ge mazima gennyini kati bamubuukira amaze wangula omwagala namuleeta namwe ge mazima gennyini kana akagulupu kamukaako akalimu ke bayita DP Buloko bo bajja ddi ba DP Buloko baluddewo babeeranga waliwo akazimbe kali opposite ne CPS we babeeranga nga buli mugezigezi buli asomyeko babeera bava mu UID ne bajja ba DP Buloko olide naye ng'era tageti abamu baali ku mulamwa naye abamu nga basuubuzi era mu byobufuzi era kyekyasula akantu ako ekyegamba beegatta te ku Bobi Wine
nabo bajja nga Kyaddondo baaliyo mu kiti ekyombaka palamenti. Kugambye abaaliyo mu Kyaddondo abaaliyo ekyo eky'omutwe omunene Kimukaaku kyaliyo ge mazima. Ne gundi omusajja bangamba ali Bungereza bamuyita Fred Mutema w'emukono mweru naye yaliyo director mulamba alina n'amasomo alinamu n'akasente wadipi emirundi 10 ye muntu akyakyukanga kale mu bandi badde beewayiriza bano okwesulubabirako Kyagulanyi bamuleeta wakiri kali akaana kapasita muto kasinga n'abakulu bangi tokiraba nenga Mukaaku nze namusookayo ne Ibrahimu Kasozi. So kati Ibrahimu Kasozi yakola n'akyamaanyi nnyo kubanga yali mukulu mu FDC ng'okusalawo ogende weegatte ku ng'ate muyinamu ne kandidate ng'ekibiina baba bajja kulaba bo. Ibrahimu yali mukulu mu FDC, nze mu FDC nagana obukulu kuba Ibrahimu Kasozi yali wa Kaluhanga yansanga mu FDC. Nze saagala nnyo bya bukulukulu okuntwala mu bitiibwa. Nze bazze bampa obukulu mu FDC bonna ne mbugaana ne mbagaba ne mubeerawo nze nja kubawolereza buwolereza nja bawagira. So kati gavumenti bw'ebaako kyeyagala ekwata abasajja be negati kati gwe Mukasambidde genda kubukedde yogera kino. Tekwata na basajja bokka wawulidde ne ka NBC NBS ka TV ate ako kaludde nga kakuba Nuupu ako ka TV naffe tujja kukunga abantu baffe nabo bakazire ngaye mwazirako ng'Abaganda ebazirako bukedde bazirako olupapula lwa bukedde ako ka TV nako katufuukidde ekizibu ate tumanyi nini waako si yakaliisa ekyo kifaananyi naawe nkola ya BMK nkola ya BMK naye twali tumanyi Afrikana tubeerawo teri ya BMK tugenda okutuuka mu dduwa gwekiramu ekisoma watero yange girekedde jimu mwezi abasajja bana otero ogigabanga gaba enkoko mungiwadde jimu mwezi mulinga talina baana so abasajja abo ekintu kya buddiru yabwe erabika bo batu basalawo bavuge bwe batyo bateekawo bigurupu balina bagurupu eba bloggers balina bigurupu y'abaana byabufuzi abaakona ba political failure balina ba political failures abo then balina bigurupu by'aba MP n'abefuzi abali mu bukulembeze abali mu parliament abaliwa bagenda babugwa simali ali defene waliwo yagenda nti omukulembeze ali mu kwagala okukyusa ensi ali atya fene Kanyoga yasomerawa teri vitamini w'amaanyi ng'ava mu jaka fruits era n'abasawo bagamba tomalanga ewiiki nga tolidde ku fene kati abo kyamugaso eri obulamu kyamugaso alinamu vitamini w'amaanyi nnyo ne bwoba akoma mu P2B Kalamojja eyo olabayo buli abaana lwe batuula ebigezo Kalamojja yeesemba kati ne gundi eno ku kizinga Essese buli ebigezo bya primary ebikomawo Kalamojja yeesemba ebya senior 4 ebikomawo Kalamojja yeesemba senior 6 ebikomawo Kalamojja yeesemba oba Museveni yakola ki Kalamojja ne bwoba akoma mu P2B Kalamojja gwe tomanyi nti ekigambo gy'akafuluutu it is very important ku bulamu bwo mumbeera eyo actually kantu alina omukisa guno neebaze omusajja bamuyita Matiya Kyowolotudde Maganda Matiya Kyowolotudde simanyi wali omulabyeko Matiya Maganda Kyowolotudde nakolako naye ku radio mu Kampala naye abasajja bano abakutte kakota aleeta information yabagenzi nanyonyola ku ekyo ekintu kya Bobi Wine okufuluma eggwanga n'agamba nti bannaye teri kwano ku lukalu lwa Africa era tewuyinza nga tafulumyeko ggwanga nedde bwe kiri information abeere Muteesa okufuuka the first president yava mu buwaŋŋanguse abeere Mwami Museveni yava mu buwaŋŋanguse abeere Yusufu Lule omwana w'ekibibi yava mu buwaŋŋanguse abeere Binayisa Sichu yava mu buwaŋŋanguse omuntu wano yekka yali akobwa pulezidenti nga tavudde mu buwaŋŋanguse yali Kitokero Lutwa
ne Paulo Muwanga. So kyawulijjo okusooka okwetegula eggwanga. Abeere Gaddafi yatta kojjaawe yava mu bwaŋŋanguse. Okwata entebe. Okwata entebe. Kati obuuza abantu baga nti mwe mwasoma ddi? Masomero mwali mugoyeeyo kawunga, mwali baswipa nga mwera masomero. Balina abo basajja baabwe abo balwomusha naabo babeera ku TV eyo. Kati nalabayo juuzi omusiru bamuyita Hasani Kirunda. Abadde mu ye esaayo natafunanga mulimu. Hasani tubadde ne mu FDC nga buli owali akavuyo twagala kuba bantu bw'osindika n'akuba. Abadde mu ye tafunanga mulimu wadde omudaala gw'ennyaanya. Mafia. Naye kati Hasani Kirunda ayinza okunyonyola ebyobufuzi. Mu byobufuzi akabimalamu emyaka 5. Yinga ataga nti aludde mu struggle. Awa Hasani Kirunda Nabila yamuleeta. Nga bakifeesi amulese nga kifeesi. Hasani Kirunda ye muntu gwe musindika tabuuza n'atandika kuba bukubi. Musirikale. Si musirikale. Baana baba tuyenyigawo bati ekifeesi atobuuza. Kati Hasani Kirunda nze ne bwompita naye yinza okutuula naye. Talina mulimu mu byobufuzi ayogera ngaani. Yagamba nti no mbu Nabosa okwegatta ku President Museveni mukwale kunyigirizibwa nnyo kubanga Nabosa Bobi Wine mukujja ku yagenda ewa Nabosa muzata yamutwala ewa Nabosa kati Museveni n'akitegeera mbu Nabosa yabadde alinkinga Bobi Wine kuba kulembeza ab'enjawulo naddala ab'emmembe n'amuga ojja kundaba Nabosa kwegatta ku Museveni. Hasani awolereza Nabosa abadde amuwa ssente buli kanaku mu ofiisi mu kufuuka bamasiikiini nze ekyanjawukanya ne Nabosa era nze lumu nze banteekako n'etteeka ne baŋŋamba bw'oba towagira Nabosa ogenda kuleka omulimu nembaga akanguleke mu KCC ye Lubaga. Nayo kyateeka baŋŋamba buli mukozi wa KCC ateekwa okuwagira ow'ekitiibwa era namenya liko gye Lubaga nze nagaana nembaga ndi ku mbeera ze. Gwogamba nze ddala nditandise kati. Gwe kiba kibirawo wakanya kiwakanye. Maama nze tummanyiira. Bateekawo etteeka abakozi b'e Lubaga. Ku division ye Lubaga. Ne baŋŋamba buli mukozi w'e Lubaga naddala ng'oli mu Solid West. Atawagira Nabosa asulewo omulimu. Ne mbagamba mungobe mumpe ebbaluwa. Ntuze olukiiko ab'amawulire. Ne sijja kuwagira wa kitiibwa wammwe. Era nze ne Nabosa tetubuuziganye. Gwagaana. Nagaana. Pozi mwalimu n'omukulu omu yali mukama wange bamuyita Kimbugwe Christophe. Mwagaana babiri. Twagaana babiri. Ate yali mukulu nga ye overall. Gwe n'ogatojja. Nembaga sijja bwe guba mulimu gutwale nzireyo mu taxi oba nzireyo mu special. Gwe nga ate oli muzibu. Gwegenza omanyi ebintu byempiseemu. N'obagamba tojja kuwagira Nabosa sijja muwagira. Mwali mumpa omulimu temwanteeka kukakwakulizo nti nteekwa okuwagira gundi emirimu gyammwe sigikola nti njikola mu butuufu bwakyo. Lubaga osubu olutalo lwali lw'amaanyi. Nabosa naye n'ateekawo waba tampagira afulume KCC nemuga gwe wanyingiza nze uniform si yanyingiza. Era ne Nabosa tetubuuziganya tuli kabwanangu. Mbadde sikimanyi ekyo. Maama we ati gwe genda obuuze ekyeyali e Lubaga namenya likodi ne mbagamba mwe driver by professional nja kuvaawo ŋŋende ne sijja kuwagira Nabosa. Ng'oli wa bulabe. Maama nze omalaga nze mba kuba na munene n'alijyoza ennyesi olaba ndyoga ku butono bwe nnina. Nze tonkangakanga nze ne bwekuba kunzita onfiirira ku kigambo kyange. Uno omusajja gwembadde kugamba. Bamuyita Matiya Maganzi Kyowolo otudde. Bano abeesiriwaza kyabakola. Bukiri. Bwe kibadde kigenda okubeera. Bwe kibadde
nedda ako kajeeko wulidde kajeeko kayiira yali asinga Museveni amaanyi nga yamusinga n'obuganzi Kayiira Museveni bamuperereza adde mu Uganda bamuttira Gaba ne kakati ripoti yabula batekawo ekibirabeerawo nti akomewo tadduka twabimaze twegeragane bamuttira Gaba magye gennyini gegamutta ne kakati ripoti ya Kayiira yabula anti abadde akabenje akabaddewo bagenda okwetegereza nga balamu Bobi Wine yabadde mu muno era nze Bobi Wine amala adda mu Uganda n'opunji yabulira ng'ebintu ebinakutereera Bobi Wine alina kudda mu Uganda nga muzira ng'atula butuuzi ku ntebe ye ninaddira wano nze n'opunji awugamuga Bobi Wine nawe nkutadde oba abasajja bakusiriwazza bwe so all in all Bobi Wine alina okusooka okufuluma eggwanga exactly era nze mbadde ngenda kuva mu Nuupu nakolako ne audio nembuga Bobi Wine bwetufuluma ggwanga nva mu Nuupu Matiya Maganda kiwoludde tukutumidde webale ku information y'enkyukakyuka oyo omusajja alina information y'enkyukakyuka bukiri webale nnyo webale ddala abantu babirabe ebintu byo kati ebyo nga biri bwe bityo obaddeyo akabinja k'abasajja abanaddiini awo babonaga nti bali mu nteeseganya akulaba nti ebintu bitambula nga birina okutambula n'abadde ndaba Bishop Lwere yakulembeddemu ekikuuso ekyo Bukyagulayi ne Museveni waliwo enteekeseganya ezikolebwa nze nakoowa abo abasajja abo bali DRC leaders Intelligence Council ekibiina ekigatta enzikiriza ne mama baana namugamba bwe mbasanganga ku TV osibangamu ebibyo nga babadde alaba amawulire nga story yabwe yeriko bafuuka bajobulesi tebalina mirimu balina amakanisa gaabwe n'emizikiti gyabwe abo abasajja bwe baba n'ekizibu nga baleetawo ekibooziboozi nga bateeka Museveni ku nninga kajuzi yabawa emmotoka bonna kati battu ezirabika zaweddeko omuliro kati ekyo ekibooziboozi gana kamuno kagapya galiwo gano genda gye badde namyalo nabo baabawa eri Museveni lwaki tompa ku kimotoka ekyo olidde zinja kukivuga sine mutawaana kati babawa emmotoka ebyo kati aweddeko omuliro obanga bapanga Easter kuba ne kuyidira bamukangakanga kwe kumulaba nga abasinkanye ku Idi balaka bamusabeze hijja enfo gy'okumugamba nti abasibe bangi abasiraamu bali makomera basaba hijja kati abo era nagamba mama abaana okusanga ku TV nga kuliko baligiasi sima joint whatever sibangamu ebibyo era bw'obalaba bajjeeko abo abasajja twali erweza ku National Talent Center gye babalira akalulu nga batudde ku layini y'omu maaso omusajja byabaka mu byamala okulangirira President Museveni enkya baakera Kisozi kati abo baweewe bajobulesi bannanfuusi si bannaddiini waitawo wiiki emu ate ntubalabe wa Bobi Wine mbu bagenze kusaasira ku babi babulooka babyabufuzi inesi sajja bakatonda tobanafuyiza naawe leka babulooka kati battu ezaweddeko omanye ebimotoka ebyo ebirwa mu bondi neyange gye najja owa Sikke era Sikke yaŋŋambirawo nti battu enfu battu ezafudde olaba eyange yaliwo nno mu bondi owa Sikke nasanga ne otaneta nfu nagigula $35,000 otaneta nga tekyaginganga nfu kati ebimotoka birwa mu bondi ne byonooneka kati bibatwe kati bazungana batwe no $2,500 ebakunamya juzi nagitaddemu awo 25 nagiguza 25 bagiyita N50 naguza N50 yesinga obugo nagiguza wandege ya UBL N50 yesinga nene bulungi akuba nagenza ogituza ate wali nga tetuulawo bulungi kala akantu kafunda naye nagisibyewo kati balakinga battery oba Easter obawo kibalakinga nga bajja n'oguboozibozi kati abali ku level esaba Easter ate balina ki mu masinzo gabe tebasobola kubawa amasinzo gaagwa galina ebizibu abantu baabuuka amasinzo gaagwa era nze okusanga munnaddiini ku TV yange maama abano sibira kale abasajja babuusabuusa ddala mukadde wankazimba mugalo omugandula erya pinki erya papo mpayo ekintu kimu abo abasajja kye baali bakoze nekigguka
nti intelligence council yatuula neyogera ku kutulugunya okuli mu ggwanga oba negamba nti abasibe babayimbule era ne babayimbule gwe mpaye ekintu eki kyokumanya abo abasajja babbeetu beetaaga babeerewo bakola kino baagaba emmere mu covid baagaba akawunga aka intelligence council of uganda kaali kaabwe bakafunanga mu bantu nze mu covid nebaza abantu RDC yali werubaga bamuyita kabunga yampa obusawo bw'obuwunga 35 nempita abantu bange kajjansi bampulira baddereva nabayitanga ku munaku n'emmengo lubaga nengabanga akasawo k'obuwunga kubanga RDC yampa 35 nawabawo nabo abampa zinafuna obuwunga kiro nga 10 nezona nagabanga be n'ebijanjalo nayitanga baddereva intelligence council ina nayo bina byawa ate byali byayo kati nze obuwunga bwe nagaba bwali bwange naye byo kino kyombuuza nti kiki baali bayimiddemu ne baggusa sina kye nali ndabe tekiriya tekigenda kubeerayo kati Easter yaddi Easter ebeerawo nga 25-15 ndowooza in 2 weeks time kuva kati kati baswami Easter kali ne batuuka n'okuswala tuli mu nteeseganya ewulidde kyagwe addengaani adde mutemule tuli mu nteeseganya naye nga akalukaali kagenda mu maaso tebalina kye bagamba nti bale President Museveni ekerakaawo oba aleka abantu bagende mu kalulu akalifiya baasirika nze nyinza n'okutuma ku bannaddiini Easter yinza okubawo baganyinza okubawo nga 5 nange mbadde nkwewunyiza gwe omukatoliki mbadde mmanyi kyoli kikatoliki Easter nga 5 ate gungamba 25 mbadde tegeza 5 era eddiini yo mbadde gwe Martin omulamba ate wabyafaayo mu history w'ensi ne mu bukatoliki ate nga nange ebyafaayo mbiyina mu mutwe wano Martin nze namusomako ejja kuba yasaani mu history w'amaanyi nnyo Martin Luther yaweeka ejja leero tetuli 26 ate ne mu byafaayo by'obukatoliki Martin w'amaanyi nze siri mukatoliki ate oli muprotestanti ndi mulokole naye abasajja bano babuusiza omuline ow'ekitiibwa mufuti omulamba mufuti mubajje Kabira mubajje nze sirina kesi gye nali mudeke yabubbi yabba ebintu by'obusiraamu amayumba g'obusiraamu agatunzi ettaka ly'obusiraamu alitunzi tubadde ne faamu y'obusiraamu emukono agitunze tubadde n'ettaka ly'obusiraamu embalala emulimbu abitu oyo Kabira oyo naye bamuyita mufuti abasajja yagulawo leeta tractor ne bateeka amagumba g'abasiraamu ku ngulu kati oyo naye bamuyita mufuti mubajje naye bamuyita mufuti anti abira mufuti era kikabira pozi mufuti wa nnyoko wabasiraamu wa nnyoko mubajje mufuti wa nnyoko ne si wabasiraamu ani abamulonda ani si basiraamu ani bani abakuŋŋaanira ku Old Kampala ku kitebe ky'obusiraamu mu ggwanga mu Uganda tulinamu abasiraamu n'ebisiraamu bya birungi ebiri kati ebisiraamu sawo bye bikuŋŋaanirawa ebintu bya mubajji nze nga nkuŋŋaanira omubbi gwe omuntu wobbira Katonda bamuntu muno ne wobbira Katonda yalaba emyaka gisalira gitose n'akuutiza mu ssemateeka w'obusiraamu gw'olaba Museveni yansanyusako ekintu kimu mubajji yasingayo omuzikiti gw'okwodi Kampala ne Museveni yansanyusaomusajja omukatuliki Museveni yabuuza omulamuzi Mr. Mulamuzi use your common sense bakuleetera batya nti basinze omuzikiti naawe n'okkiriza use your common sense ng'omwe Museveni yabuuza omulamuzi use your common sense mwami mulamuzi Museveni yayambako abasiraamu okuzza omuzikiti bajja yali agumaze kati oyo Kabira n'ekintu ekibeeramu mubajje tokolagana nakyo ku nsi ya Mukama situnula ku mubajje ku nsi ya Mukama sibeera mu kintu kirimu mubajje singa Mungu amujjulira toliyimirira ku layini ya maaso musaalira ani nze era ngamba Mukama Katonda mulamuze bukambwe omuntu afudde okugamba nga kisa mulamuze bukambwe mulamuze bukambwe mubajje omanyi kyakoze obusiraamu yabange mbw abukunkumudde bange mbwe essaawa zino kati avugira mu automatic mbwe emyaka yagijjawo ebisanje yabijjawo kati noboba onyonya kaadi senga nga kati waliwo abagenda okusala eddiiro afuta Museveni okulayira
bone bana aba iyala abagala ogenda ovuganya mu iyala kadi bwe kubula ku kitebe kya kyaddondo gisanga wa mubajji bana t-shirt ez'obusiraamu nedde bya movement sengo yagala kukyuka kati ng'ekisaati kino kye bawadde nsibaami ekyo ekya yero kati ewamubajje bijja ewamubajje gye biri mu kifo ky'okubeerayo Kulaani waliyo ebisaati ebi naye mubagira kati omwagala bwagaze simwagala naye gwe baalonda yakulira abasiraamu simwagala nze mubajje ne bwafa nkola pati kumasaagala musajja oyo era awo alinawo baseeka be basheeka babosa babeerawo awo bosa yanyiiza kanjogerera bulungi kashaye bosa ninaga kana akasajja akayivu ne kagenda mu byekisirusiru sali mu bosa onnuma sali mu bosa abeerawo awo director wa sharia anjogerera bulungi oba amyuko bayi director wa sharia avunula bulungi ebintu bye obwavu buno sali mu bosa tuwali akusinga kubya gwokote obwavu kibi sali mu bosa tuwali badde wa mubajje tuyandikoledde wa anda mubajje kasajja kamanyi kayivu ayogera mpola mpola ayogeza ddembe Dr. Salim Bosa ayogeza bukakamu anyonyola n'owulira obwa n'akwagaza obusiraamu ne bannawo obwavu sali mu bosa tuwalikoze wansi wa mubajje anze kodi kambala kasaba afulumya mukadde wange omugenzi haji ajani nsereko mutumba mubajje ne mujjako engalo mubajje mubi mubajje yenkana ne sitaani obubi omusereko mutumba omusajja bali bakaddiye bonna naye mukulu mune n'amufulumya ekitebe nti kubanga akaddiye namujjako engalo mubajje mubi n'afulumya ali wayiswa n'afulumya nsereko mutumba nadde musajja oyo so kati ekintu ekyo kyaba intelligence council bona omuntu okikiririzaamu kyabafere babuloka byabafuzi mu kyaki naye baba Museveni avuluza eggwanga lino eri ababuloka nga bayita mu kyaki eri ababuloka nga bayita mu blogging babuloga eri ababuloka nga bayita mu parliament era wano wensabira bannaffe abali ebweru naffe twakozeeyo sako mwe baaliwo ate ba YouTube abavuganya gavumenti bali aba gavumenti babawa biliyoni 5 bekulako ne bongeremu ne kuvumaganya naffe bannange abatagala gavumenti banne mutuwe ku buyambi naffe twakoze sako twagala kwekulaakulanya mutuwe ku buyambi mutudduukirire bannaffe abali ebweru mwenna tetulina gweluje kasoba ng'oli wankyukakyuka sako yammwe mwagala akasente ekikulu namwe mwagala kasente naffe twagala kasente abebweru abenkyukakyuka babadduukire kasako katuulawo katandika kati omuntu akasente akaweereza ku simu yaani kawunti ziriwa tukyalinda ssente kuba twagalayo n'okutuuzayo olukiiko tetulina za kupangisa kifo abamawulire tukyayita wamawulire wa layisi wamawulire olina omuwayo emitwalo 10 okavalinga sitole twagalayo ne miliyoni nga 5 tusooke tulonkingeyo akantu kasako kafaawo tujja kupangisa ku Jojina kifo kya bbeeyi kya buvunaanyizibwa buli mpewo ya Kampala yonna ogisanga ku Jojina tujja kupangisa ku Jojina wasirifu obanga aliwa walungi nnyo ekifo wano ku Jojina kozi wano bayita watalubya Jojina ku lubya naye omusajja yazimba ekintu kino ayina kinyawengi zimmeka bamuyita Chip Adweya Chipo na nansana kucheka bombi yenna nyini wano ekyo kayo kanza kye saagala kye namunyigirako fete yatulowoozaako mwabe ebiri Chip Adweya omwana alajana nti walowooza ku bagagga banno bokka walowooza ku baboda anamwe abebiri munyonye ebifo ebirala sebo ekifo kya wano ekyokuwummulirwamu waliwo ekyasa 37 okwebakawo ne bucha 37 nebakwaka breakfast 37 waliwo eky'ekumi 15 n'abiri n'ekisingayo ebbeeyi wano
kya mitwalo 37 ate ekyenjawulo kye nalabye nti bano balina kati sayidi eno gye tutudde ebifo ebyokusanyukirwamu ate balina ne sayidi eri ewabeera abaana olese baana banyumirwe ate balina ne sayidi eri abanywi oyagala kunywamuko ate nendi waliwo ewali jimu ne sawuna na biki ekifo kye kinene bangi yakiteekateeka so bwana chipu tukutumiddeko nnyo bali akuteekateeka naye oba osobodde nga mukama akwadde obusobozi oyinza okufuna wotayiza omwo mu nansa n'omwo ffe n'ofuna wotuteeka ababodaboda ab'ebiri ku esatu ebiri ku esatu kino n'olekera ssebo banno wama kyagala nga nansana eyo mu nsooba kyebando nobaleka eyo kubanga ate ababoda tubeetaaga mu bulamu bw'edduniya be baleeta ate abanywi nabo olina obateekerawo ssebo saavisi zino banga bazifuna so tukundeko nnyo ssebo bwana chipu mukwano gwange owa Winners Light Training and Skilling Center wali Emperere bongedde okuŋŋamba nti ebifo biggwawo lwa buwoomi eri abo n'abaagala okwongera okuguka mu skiringi mu kusomesebwa emirimu egy'emikono oba egibayita egy'emitwe munnaye edda Museveni yali awunzizza abantu ng'egyo bagirabanga emirimu egy'abaalema ng'era buli omu apapa kufuna diguli naye kakati sebo oba ne diguli eyo ate n'ovuga booda kakati twasazeewo tubulanchinga mangu tusooka tugenda wali n'okwata kyokuta oba oyize ku bakinga keeki oba oyize kukola migaati oba oyize catering oyize kufumba wali ku Winners Light Training and Skilling Center webiri ate bakola n'ebigezo bya obutebo obo byagaddemu n'ebbaluwa sebo bagikuwa n'obeera nga oli muyivu ddala kati ne bana abalinayo obupatepate oyagala kukolera keeki yaka birthday keeki entonotono amadaala limu madaala abiri madaala asatu ne bana abalina emikolo eminene mbaga oyagala madaala 16 oyagala madaala 12 oyagala madaala 8 anti Winnie abeera waawo ajja kubanga akwasaganya bulungi nnyo ebintu bisobola kubanga bitambula bulungi nnyo buno bwe courses okola oli busy obeera ku mulimu gwo tosobola kusiiba olunaku lulamba gwe balina programu eyiyo osobola okugenda n'oyitirawo nga bakuwa essaawa 2 n'osoma n'okikolera mwezi gumu n'okikolera weeks 2 oba bayita short courses ne bakuyigiriza okukola keeki mwana tunogera n'otandika okunoga ensimbi nga mukama bwabeera akusobozesezza bano abaana wamaze senior 6 ekyalinda bigezo byamaze okukomawo naye tunabafuna za university tukyasobola okugenda n'oyiga kyoyize wali university wagimala naye weetagayo akalimu atakalako mu mutwe k'osobola okutuula n'ogamba olw'omukaaga zino wiiki kambere ku office y'abali abasajja olw'omukaaga nkole keeki zange naawe era osobola okugenda ne bakukwatamu ebintu bisobanga kuno ebibanga bitambula ne bakubire ku simu ezo wansi ojogedde ne director mwennyini oba n'abakwasaganya ku Winners Light basangibwa Mperere mu round wennyini okwata katono ku kidda ekiteezi awo ekipande era ojja bokira ku mukono guno gw'ekyengula gubayita ogwa kkono gwa maaso okutambula ng'onoonya ekipande ekiriko Winners Light kasootuka Emperere mu round kwekyo ekidde ekiteezi kikwate katandika otunula omukono ogwa kkono ononye ekipande ekiriko Winners Light ebintu ojja kubanga ekipande okiraba then ojja kufollowinga kipande oyambuke otuuke we bakolera emirimu gyabwe Beef Organic banaffe basangibwa Mengo wali ewa Senjobe Dr. Senjobe baŋŋambye ajja kubanga asobola okujjanjaba mu abalina ebizibuzibu nsimanyi akina bizimba akina sukaali aganya okukakkana wansi n'ebintu ebikwatagana bwe bityo bannaffe abo bajja kusobola okubanga bakuyamba gendawo sukaali wa mu leveling sukaali wa mukakkanye amuzze wansi oleme sukaali bwakuyitirira kakuwomogola ebitulituli ate ku bakyala kisukkidde ayinza okukuba amabwa mu bifo ebyenkizo so genda nga sukaali tanaba kubanga ayitirira Dr. Senjobe akufunire eddaawa oba obulezi so gaba bayita obulezi sobola okubanga akufunire eddagala ebintu sobola okubanga bikutereerera naawe Dr. tukutumiddeko nnyo n'abaana abawala abali awo namyalo nkutumiddeko nnyo n'abavubuka ababeera awo ku Beaver House Mengo ne branches eza Beaver yonna gye ziri mu ggwanga nammwe tubatumiddeko nnyo nyini ddala agamba atya madamu Farida Kimuli gyali sala bayidi yaffe Farida watukola bubi ekyo teyali nkola ya mubaka Farida watukola bubi teyali nkola ya mubaka empozi obubaka tebumutuukako abawo Howard Nasalan Primary School Eluweero abeeruweero bagamba ki
balungi nnyo bane tukyawandiika mu awaled Nassalan Primary School Luweero director waffe waali mukyala Nambakire Catherine Omumbejja bane tubaaniriza abaana tubafaako bulungi abaana tubalabirira bulungi essomero lirimu lyokka mu Luweero baliyita Awaled Nassalan Primary School Luweero ebane mujje mu bungi tubaaniriza abaana balya bulungi abaana basula bulungi emmere gye tulyako director Catherine Nambakire gyalyako n'asikaali gyalyako n'abayizi gye balyako n'abasomesa gye balyako manyi amasomero agamu tubola nti abaana badde beekalakasa nnyo mu masomero nga director alya mmere endala abasomesa balya mmere endala director amamita kafe javazi tuba muli awo akabato kipichipi kya kafe javazi nga kyesa delivery ate abasomesa bone bagenda ku mimondo gyabwe n'abaana ne bagenda kawunga kaabwe kwa mubanga abenyinyala abaana kibo temulya emmere yaabwe era kyova olaba nti amasomero gabadde gayitiriza okwekalakaasa kati omwana tasobola kwekalakasa nti akawunga kabi nga ne director keyaliddeko omwana tasobola kwekalakasa nti ebijanjalo bibi nga ne director byeyaliddeko era ffe mukyala Nambakire Catherine akawunga kalyako naffe ketulyako n'asikaali kalyako n'abayizi ke balyako ninako essomero lyenakyalirako baliyita Bright Future bwe bajja Madamu Lwanga simanyi sente zakugwako walinga otera okunkolako Bright Future bwe bajja natuukawo sebo nagamba olina sebo okulya ku mmere yaffe tulya wamu n'abayizi nabansembula sebo emmere era baaliko olukaali kawunga na bijanja nagamba ffe tuliiko mbu ate fe abasomesa batuweereze oba situtumye mu restaurant tulya ku y'abaana bwe kiri naawe olina kulya kwe bwoba tuwennyala abaana be bayimirizawo amasomero Bright Future bwe bajja nkutumiddeko nnyo Madamu Lwanga kansubire nti muli bulungi ndudde okuwulizaako naye ndowooza obulamu bukutambulira ebintu ndowooza bitambula bulungi nnyo sayidi awo nja kunoonyaako naye ndudde nnyo okuwuliza Madamu bamuta Madamu Lwanga abayizi St. Charles Lwanga bayita Bright Star Nursery and Primary School bwe bajja Bright Star Nursery and Primary School bwe bajja tubatumiddeko abazadde mwenna abaweerera ku Bright Star Nursery and Primary School bwe bajja ewa Madamu Lwanga awo banene St. Charles Lwanga St. Charles wano ku Lubya emisasazi waali anyiriranga kinya banne abayizi tukyayagala mu bungi twagala abayizi mu bungi Mr. Saazi waali principal abayizi tubakwata bulungi ate tusomesa ate ebyenjigiriza basaazi babizaalibwamu kuba mama bwe yabazaala abaana basatu yazaala Saazi Namuŋoona yazaala Ronald Semaganda avuganya ku bwapaka parliament ebusiro mama wabwe yazaala Saazi Egomba MP yazaala Saazi St. Charles ebyenjigiriza twabizaalibwamu si byakugwira nti emirimu gibuze ebyenjigiriza byava waka byava ku bbeere byava ku ngozi era bw'oleeta omwana ku St. Charles Lwanga ku Lubya gwe tuwa omwana we bisigadde gw'osirike biba biwedde gwe teeka omwana mu St. Charles Lwanga gw'osirike ku Lubya gw'osirika teeka omwana gw'osirike teeka sente woolaba teeka omwana woolaba omwana oyagala okutangaza future y'omwana wo muteeke woolaba otuuke okumubanja ng'akuze nga nawe olaba nti wateekamu sikutuuke nti omwana ngatandabira nga omuweerera ku ssomero gwe bye wali olowooza nti lyessomero naye nga lyali example ssomero kale no munnange ne kano kankayiseewo mbadde ndaba abaana bakadamba bano nga babonaabonera ebweru w'eggwanga ne baweereza obusente bwabwe baweereza ab'eŋŋanda baweereza mikwano gyabwe babagulira obutaka babagulira amayumba essene ne bazirya buli essene ne bazizza ku mimwa kakati bannaffe aba Joropal Properties and Real Estate Consultants
ekyo kizibu bazze kukijjirawo ddala banaffe aba Jolpal Properties and Real Estate Consultant be bakugu bokka bakakasiddwa okulabirira era n'okuteekateekera ffe bamufuna mpola oli wa miliyoni 2 ofuna miliyoni 1 ofuna mitwalo 7 mitwalo 5 director Bwana Hassan asobola okufunya wasobola okuteeka ku mitwalo gyo akakadde akamwezi n'obubiri obusatu obuno obutaano akufunira wakola ki wakuteeka so banaffe aba Jolpal Properties and Real Estate Consultancy abagambye gendayo oba bakubireko oba nnyonnyole gwe bagambye nti banenze na milioni zange 3 nfunamu ki na milioni zange 2 nfuna ki gendayo ova kubeera awo nga sente ogamba sente zange ntono ne oba oliwera ogwanga bannaffe abo kibakola bakugulirawo akawunti kati gwe bw'obeera eyo ng'oteeka kuli naye oba toba tozze basobola okugamba nti afuna owooluganda oba omuntu ogwekakasa ajja alabe ewantu oba gwe weesitukire ojja olabe ki ewantu bannaffe abo aba Jolpal office abo enkulu zisangibwa mu Misindye ku Kyennamugongo mu junction ekutwala Esseeta ate endala ziri eyo mukono so naye ekikulu ennyo ku basimu ekubira director Bwana Hassan omugambye ensonga zo ajja kubanga gwe mugambye gwe nti akalango nakalabe ku kimbo update awo ng'akwogerako mbadde nsaba nange nzije ndabe kandi nawe oyagala gwe kuguza nnyumba ewedde nzazirina nti yo aya kubuza nti ojagala mutundu ki kumugamba singa oba ogivudde mutundu webiti aginoonya n'agikufunira n'ogisasula so webale nnyo Bwana Hassan okuteekerateekera abantu okubajjira ddala mu bupangisa oba ye operation gyaliko kukujja mu bupangisa kyekiwendo yakitandika era omulimu alina waagutuusizza ogw'okujja abantu mupangisa kansembyo banaffe aba Dream Restaurant wali wandege antina mu tukutumiddeko nnyo kulikayo mu Eid kati tuteekateeka Easter naye nga tukutumidde antina mu wa Dream Restaurant awo mugende muli ekyemisana ekyeggulo ekyenkya mugende muli oluwombo nyamenjo kye ensiike enkalirire buli kimu kibeerawo wali ku Dream akaceera akalungi akafa akaboyira akatali mu bisiikesiike ate namwe abaagala omusikiti babalese akabisi kaffe kali ak'endagala nako ojja kubanga okasangawo emmere ebeerawo okuva ku makya mpaka kiro teggwaawo bannaffe abo aba Dream Restaurant